nga bwe guzze gubeera ku munnanuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu okugaanibwa okuyita mu makubo agamu n'olwaleero bwe gubadde ng'ayolekera mu bitundu by'e Namutumba n'e Bugweri ebadde enkuŋŋaana ze. Era obwedda buli gy'ayita asanga abantu bamulindiridde ku makubo okumuwuubirako. Ebugweri gyatandikidde enkuŋŋaana ze eyeegwanyiza eky'omubaka omukyalo owa Bugweri ate nga yaliko akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino Mase Walukamba abeena abawanjagidde okulonda Kyagulanyi okukyusa embeera mwe bawangaalira. Ife ng'Ebugweri tuzza Referral Hospital. Muli kuwulira banange? Tuli kwenda ebyokusoma bire waigulu. Ife tuli balimi ba bikaado. Tulinde ebikaado batusuula ebbeeyi. Bali kwenda tubeewo tutya. Ambulela ni ansa. Kyagulanyi mu kwogera ku eri abantu beeno abategeezezza nti ebibaluma wadde nga birabika nga bingi ekyokubikolera kitono nnyo era be bakirina. Ne bwe munnalonda ne tukola bino ebintu tekigenda kubeera kipya kubanga byali bibaddewo. Abantu b'omu Busoga wano balina emyaka 4 n'okweyongerayo mukimanyi. Ebintu ebimu ekitundu ekigenda okusinga okunyumira okulakolanya kigenda kubeera Busoga kuba tugenda kuba ku bukubi nfuufu. Omuwendo gw'abannakazadde b'eggwanga omuyitirivu abafiira mu ssanya Kyagulanyi agamba ky'ekyokuddamu eri ekizibu nga kino. Olunaku lwa leero tufiirwa abakazi 20 buli lunaku nga bazaala 20 every day. Baafudde jjo, baafa luli, baafudde leero babagenda kufa n'enkya neluli. Lwaki? Tewali masannyalaze mu ddwaliro, omusawo tali ku duty, tewali gloves n'ebirala efaanana bwe bityo. Yeeyongeddeyo e Namutumba ewakubiddwa olukuŋŋaana gaggadde. Abaana bato abawala bakyasinza okuzaala nga bato basingawa. Abantu bato abakyasinza obwavu bavaawa. Abantu bato ababonaabona n'embuuza bavaawa. Ekyo kigenda kugenda mu maaso paka ddi. Eno abamu ku bakadde baayo bamuwadde ebyokulwanyisa agende atabaale asobole okudda n'obuwanguzi. Robert Kyagulanyi eno asoose kwogera ku ngeri ab'ebyokwerinda gye babasindiikiriza okubayisa mu makubo agajjudde ebinnya kyokka n'ategeeza nga bwe guli omukisa gye bali. Ne batwebera okuyita mu makubo amanene ne batusindika mu makubo amabi nga balowooza batubonyaabonya, kumbe bandaga omulimu gwange n'abannange bwe guli. N'ekyokukyusibwa we balina okukuba enkuŋŋaana zaabwe agamba kyongera okumulaga amaanyi ge balina mu bantu. Kye bakola batusindika mu kyalo tuleme kusangayo bantu. Laba. Ezimu ku nsonga zasimbyeko essira kwe kulongoosa ebyobujjanjabi ebyafuuka ekisekererwa mu nnyaffe Uganda. Abaana bato 300 bafa kubanga embeera y'ebyobulamu mbi. Twagala okutumbula ebyobulamu twakyogeddeko nti buli distance ya 3 kilometers okuva ku LC wajja kubaawo ne health center 3. Naye ate buli region erina okuba ne referral hospital. Okubadda nedda batugamba Jinja Hospital natuuka mu Jinja Hospital nga Jinja Hospital yennyini ndwadde. Agamba nti kyennyamiza okubanga bannayuganda baasagambiza ng'eggwanga lifunye obwetwaze wabula ne gye buli kati bannansi tebabuganyulwangamu. Akwadde waliwo okubonaabona okw'amaanyi bamuzeeyi bakyabo baakigumira n'agumikiriza ne bagamba every kind of sacrifice is worth it. Ne bwe tubonaabona tutya kasita tuba nga tutuuka mu Uganda gye balowooza nti Uganda empya. Ekyokusuumusa ebitundu nga basinziira ku bikolebwayo ababiwangaaliramu basobole okuganyulwa agamba obukulembeze bwe bwakukikulembeza. Abaana ba Busoga bangi nnyo abali ebweru, abali mu bubugabuga, abali ne Kampala kubanga ewaabwe baafuulayo kyalo. Abaana b'e Busoga sigenda basuubiza nti ngenda bakwata mbatwale mu kibuga. Nedda, ngenda kwata ekibuga nkireete Busoga. Osobola okubeera ne regional capital cities wano. Kampala bw'ebeera administrative capital oba business capital, lwaki tetulina industrial capital wano mu Busoga? Olunaku olw'enkya Kyagulanyi enjiri y'enkyukakyuka wakugitwala mu disitulikiti y'e Mayuge n'eyiganga. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.